Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange mpitibwa Omusumba Saala Swaga nga nsinzidde wano nate okugabanako wamu naawe. Nga olwaleero tugenda kugabana ku kintu ekiyitibwa omusaayi. Omusaayi gwa Yesu Kristo. Bwe twogera ku musaayi gwa Yesu Kristo, ffe ng'Abakristaayo, omusaayi guno tetwogera ku musaayi oguli physical ng'ogwo omusaayi oguva mu nkoko, oba omusaayi oguva mu nte, oba omusaayi gwe nga ggwe singa obeera weesaze ogukuvaamu. Omusaayi gwa Yesu Kristo gwe twogerako si musaayi oguli physical, naye omusaayi guno mwoyo. Omusaayi gwa Yesu Kristo ogwali physical, ogwali mu mubiri gwe gwayiika e Gologoosa, era n'olwaleero abagenda mu nsi entukuvu ne bagendayo tebagusangayo, tebagulaba, gwafuuka ettaka oba gwasaanawo. Naye omusaayi gwe twogerako olwaleero gwa mwoyo. Guli ogwali mu Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo yali 100 muntu ate 100 Katonda. Kakati omusaayi guli ogw'obuntu gwayiika e Gologoosa ne gugwawo. Omusaayi gwe twogerako olwaleero mwoyo. Naye nga twongera okwogera ku kigambo eky'omusaayi, kirungi nnyo okumanya nti omusaayi kye ki? Bwe tutunula mu kitabo kya Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu, tulaba nga Katonda yatonda omuntu mu nfuufu ey'ensi, n'amufuuwamu omukka, omuntu n'abeera omulamu. Kati okuzzaako emabega, omuntu eyasooka Adamu ne mukyala we Eva tebaali na taata na maama nga nze naawe bwe tuli. Adamu teyalina taata, teyalina maama. Naye omukka guno gwe baamufuuwamu gwe gwamufuula omulamu. Omuntu yenna ne wabeerawo oxygen ng'omusaayi gumuweddemu tasobola kuba mulamu. Kati omukka Katonda gwe yafuuwa mu kibumbe kino kye yabumba Adamu ne Eva gwe gwafuuka obulamu ne gufuuka omusaayi. Kye njagala okutegeeza nti omusaayi bwe bulamu. Obulamu baabujja mu mukka, omusaayi ne gutandika otambula mu bulamu bwabwe ne batandika okubeera abalamu. Ndi ku muntu eyasooka. Twogera ku kigambo omusaayi gwa Yesu Kristo. Naye omusaayi gwa Yesu Kristo tujja sobola okugutegeera nga tuvudde ddala mu Genesis oba mu Lubereberye. Kati bwe tuddamu okulaba mu Leviticus oba eky'Abaleevi essuula ey'e17 bw'osoma olunyiriri olw'e11 okutuuka ku lw'e12, tulaba nga Katonda agamba nti obulamu bw'ekisolo buli mu musaayi, oba obulamu bw'omuntu yenna buli mu musaayi. Era kyeyava agamba abaana ba Isirayiri nti mbawadde omusaayi okubeera nga gwe gunaabatangiriranga, gutangirirenga emyoyo gyammwe. Omusaayi gwe gutangirira emyoyo egy'abalamu. Omusaayi guno n'abagamba nti naye abaana bammwe mubagambe tebalyanga omusaayi. Olunyiriri olw'e12, tomulyanga omusaayi. Wadde munnamawanga ali mu mmwe naye temukkirizanga okulya omusaayi, kubanga omusaayi mwe muli obulamu. Kino tukitegeera tutya? Tutegeera nti omusaayi gukola ki? Omusaayi kiki kye gukola? Omusaayi gw'amaanyi ki? Gw'amaanyi ki kye gukola eri obulamu bwaffe? Era bwe tukola principle eno ey'okuwa
applying omusaayi oba okwekowolerako omusaayi, kiki kye tufunamu? Kiki ekiri mu musaayi guno? Omusaayi mulimu obulamu. Omusaayi mulimu obukuumi. Omusaayi gwogera. Guli ku musaayi. Omusaayi gwa Yesu Kristo gufaanakanako n'omusaayi nga bw'ona comparing omusaayi ogugwo omuntu. Kubanga ffenna obulamu bwaffe buli mu musaayi. Omusaayi bwe gukuggwaamu ofa. Omusaayi gwo bwe gulwala tobeera na maanyi. Obulamu bubeera mu musaayi. Omusaayi gwo gukukuuma, gukuprotectinga gutya. Bwe twalinga abaana abato ne tudduka n'obeera nga ogenza oba ne weekalobola evviivi, omusaayi mu mubiri gwo gudduka mangu nnyo okujja okuleeta obukuumi oba okuyita abasirikale b'omubiri ne bajja okuzibaawo awaba wanuubuse, protection. Omusaayi guleeta obukuumi. Omusaayi gwogera. Omusaayi bwe bulamu. In fact, ife eno gye nva e Buganda bamanyi n'okugamba nti omusaayi gwa gundi gumululumira. In other words, nga bagamba omusaayi gwogera. Kati omusaayi guno tugulabye nti bwe bulamu. Ne mbagamba nti Adamu Katonda yamufuuwamu omukka. Omukka ne gufuuka obulamu, n'afuuka ekiramu. Omusaayi gwe gubeera nga gulongoosa omubiri gwaffe. Gulongoosa obulwadde obubeera mu maaso bwonna bubeera mu ki? Bwonna bwekuŋŋaanyiza mu musaayi era mwe bujja. Kyova olaba mbagambye ye Katonda yagamba abaana ba Isirayiri nti temulyanga omusaayi. Omusaayi cleansing muscles oba gutukuza mu muscles zaffe ne gujjamu obulwadde bwonna ne gubeera nga gwo gutandika okubeera nga gwekenenula. Kati omusaayi mukulu nnyo, cleanser, gutukuza. Omusaayi gutukuza ne gutuleetera obulamu obujja. Katonda kyava agamba nti bawadde omusaayi okubeera atonement, okubeera nga gwe gubanunula, gwe gubatangirira. Omusaayi gwe gutangirira obulamu bwammwe. Kati ennono y'okubeera nga tukozesa omusaayi nungi nnyo okugyekkaanya ffe ng'Abakristaayo ate ne tubeera nga tetugireka. Omusaayi okwongera okugulaba, Adamu ne Eva bwe baayonoona mu kitabo ekyalubereberye, Katonda n'asala ekisolo. Jjukira baali bwereere, beerabanga bali bwereere. Katonda Bayibuli etugamba n'asala ekisolo n'abambaza eddiba ebbisi. Ekyo tukiraba mu lubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 21. Katonda n'abakolera ebyambalo mu maliba. Omusaayi ne gubagendako. Omusaayi ne gubakuuma. Katonda yasala ekisolo. Bwe tujja tulaba okweyongerayo, tujja tulaba mu ndagaano Katonda z'akola. Tulaba endagaano Ibulayimu, Katonda gy'akola ne Ibulayimu, era mwalimu okusala ekisolo, mwalimu okusala endagaano. Tuwe tutunuulira ate wano mu Egypt oba e Misiri, abaana ba Isirayiri ng'embeera ebayitiriddeko mu Exodus okuva essula y'e12. Tulaba nga baakola ki? Nga nabo baasala ne basaddaaka omusaayi. Okuva mu ndagaano enkadde, omusaayi guzze nga gwe gutangirira. Bwe tulaba ate mu Exodus oba mu kuva essula eya 3 olunyiriri olw'10, ng'era Katonda agamba abaana ba Isirayiri nti n'omusaayi gunaaweebwangayo olw'ebibi, olw'okutangiriranga, gunaakolebwanga okutangiriranga buli mulundi gumu buli mwaka. Abayisirayiri nga balina okuwaayo essaddaaka ey'endiga ne basaddaaka olw'emirembe, emirembe okujja nga bagisaddaakira.
n'obukuumi byonna ekyo kibeere nga kikolebwa buli mwaka Katonda n'akibagamba. Kati bwe tubiteeka ate mu ndagaano empya nga tuvudde mu ndagaano enkadde nga bwe nze mbagamba Omusayi, kati mu ndagaano empya ate naffe tulaba ku lunaku olwasembayo Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba nti eno y'endagaano empya. N'agamba abayigirizwa be nti guno gwe musaayi oguweereddwayo ku lwa bonna okunaazaako ebibi, okuggyawo ebibi. Omusaayi kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'Omukristaayo. Akati olunaku lwa leero ngenda kukoma wano nga twogera ku musaayi, ti omusaayi mukulu nnyo mu bulamu obw'Omukristaayo, era omusaayi kirungi nnyo okubeera nga tugutambuliramu, kirungi nnyo okubeera nga tugutegeera. Mukama akuwe omukisa. Amiina.